Okay, kale okuwandika ennyimba gye gimu ku mirimu abayimbi oba bangi nnyo kye mutasobola naye nga batono nnyo abawandiisa ennyimba ne zifuuka ez'okabi oba ne zidda ku mulembe guno ne zibatulugunya mu rediyo zammwe wamu ne mu masimu gammwe ag'enjawulo. Abaana bano bawandiika ennyimba oba abaana bawala oba abaana balenzi tebaweereddwa nnyo mu kisogwo kubanga ate nabo bashayininga wabula ate abayimbi be bawandiikira bashayininga ate teboogeddwako nti oba munnange oluyimba luno bayimbi batono nnyo abamentioninga nti oluyimba luno naluyimba naye gundi yaluwandiika gundi yakola bw'ati ebintu ng'ebyo naye olunaku olwaleero gwe weesiikira ennyimba nnyingi nnyo ogenda kwewuunya ng'ate yaziwandiika nga naawe ogamba yeye yaluwandiika yerono ye yaluwandiika ezimu entono ku ezo abamu yabayambangako buyambi basuuliramu naye ng'ate yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu kwoli era ku mukutu kosinzidde okuba nga ate otulabira tuli proud powered by AfriSap. Bano bagamba nti balina app ya gundi website yaabwe ya www.afrisapug.com kwosobola okuba nga ate oyita n'ogenda ne weefunira ebintu ebyenjawulo ebyokozesebwa kabadde deliveringa ddo to ddo ate balungi nnyo. Namba yaabwe weri wansi awo ku Gasinemaris Bridals. Bano batuusa gomesa ennungi emisana egy'omulembe ate nosobola okuba nga ate omukolo gwo toswala yambala bulungi onyume ng'okozesa bannaffe aba Maris Bridals. Kale omukyala tumulina ku show olunaku olwaleero. It's our very first time on my show naye ng'ate mukwano gwange ntera okuwulira omuntu gwe nasooka omumanyirako yali Beka. Omanyi Beka? Beka Misuwa is a good promoter. Yasooka okuŋŋamba ndowooza mu 2018 nasooka okulya ng'ayogera ku mwana muwala gwe bayita Shina Skies. But otherwise sooka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Njebaleko banaye nesiimye okuba nga njogerako nammwe nesiimye okuba ku mukutu gwa Allen Cruz. Amannya nze Shina Namagembe basinga mumanyi nga Shina Skies. Bulawo katono tutwetugo Yes. Yeah. Ugambo teshi. Sigambo kya Allen. Obulamu bugamba ki? Bulungi mashallah. Ebintu byokola n'obunene bwe biriko oli bwakusanga ayinza obutabikuwa olwa size bwe biba obulamu bulungi. Omuntu akola for the very first time weyanjulire gwani okola ki anda tutandikira awo? Ndi muyimbi, ndi muwandiisi w'ennyimba, mproducinga. Yeah. Kati okuproducinga abantu amwe bakitegeera wabawo beatmaker wabawo ne producer. Beatmaker yakuba ennanga yennyini nakuba engoma ezo ziprogramminga muli. Naye producer asobola okubeerawo mu kugamba nti kino kikube bwoti kino kikube bwoti wano yimbawo bwoti wano yimbawo bwoti. So even in so bw'oba ng'owandiikira omuntu you also produce them. Okuwandiika n'okuyimba oyimaze mu bbanga ki? Natandika mu kuyimba I think 2016 okuwandika mbadde nakakutandika mu 2019. Shina omuntu akola for the very first time twagala oyina ennimba z'obadde ondaga ku lisiti yaawo okumanya obunene bwenjogeddeko obw'ennyimba zo z'owandiika hit after hit njagala ozimenyere n'abayimbi then omulabi waffe atandika okujumirwa Shina Skies nga mutegedde bulungi. Waliwo oluyimba Rather Ben ne Diamond. I think that is like the biggest song so far. Oluyimba lwayita Why amuyita Boda Boda. I will Boda Boda. Yeah. Boda Boda gwa muwandika. Nze namuwandika. How do you meet Diamond Platinum ne Ben? So the Ben nali nakolako naye edda I think 2019 yes ewane nesimu awo nesimu ya mu introducing da lumu yalikuwa ne Uganda nga yetagamu kosa nenzija ne mukolera ko sondoza ya simu omulimu gwe nakola. So last year 2021 yes about November yali alikola ku album ye yali agikolera Tanzania. So nga yetaaga omuwandiisi nankubira ningende Tanzania ne tukola oluyimba olwa Diamond. Actually he offered to give me a plan but I could not go alone. I wanted to go with my team. So nga yetasaba basubira wonna nnyonyi so we took a bus.
Yeah, experience yali eti. It was beautiful. It was exciting. Platinum wamulabako bawe wasooka kola another band. And Nasoka called another band. They were meeting, but we had a different studio at the place that we were staying, and also the studio Platinum. Najigenda kone him actually. I didn't. Yeah. Wow. So that's your biggest song. Yeah, it's my biggest song, I'd say. How does it feel? Okuwandikira omuntu nga munene, nobeera part of the song. Diamond Platinum, the band, bakola bulungi. Yeah, it's insane. It's I can't even explain it. It's like did it come from me? Sometimes mpuliranga poto, mpuliranga mukama ankozesa okubako byayisaawo okitegeera so lusi ngamba nze nakikola Mungu ya netuvaawo tuwa olulala. Waliwo Oluyimba lwe bayita Jango Ndabe Spice Dana, but these are some of my old songs. Zonna zizo. Can I say something? I wanted to focus more on my singing and then bring the writing as a side thing. Yeah. Okay. Yeah, because I'm promoting myself mostly as a singer. No, it's okay naye mubaamu abantu shina nga bw'omugambye nti writer naye nga ayagala just kumanya bumanya nyimba ki kuba nyimba ezimu ezo ziwulika mu radio g'abantu. No, chengamba like with the interview we can do them all, but like njagala like the beginning of the interview to be most about my singing. Yeah. Okay. So the other one is Jango Ndabe or Spice Diana. And Namakula, the original and also the remix, because Elando Zanga Oluyimba or Mubazo Neo Kubidi Luchu Kamuko. So Beda will be no producing and no one day. One of my favorite songs I've ever written is Sunday. Yes. Alan Tonics, Nestle Stewart and Roger. It's because omanyo ngowandika Oluyimba okwegamba, sometimes you don't always feel beautiful, you don't always feel great, so I figured I'd put this piece of art buli wenji wiranga nzijukira bakozala ku Sunday oli wakabi wajjuki towe manyi nayo kichaga just to remind myself of how great I am. Actually I just found out that I was actually born on a Sunday. 19th November was a Sunday in the year 1995. So yeah. Cosmic, yeah. You're young but so talented. Yeah. Yeah, so chap then to the music. Loco or Rema Chicken, that is also wow. Beauty. Yes, it was exciting to work for Rema. Actually, Rema is the first person going to want to Namuwandikira ngo rasoko fuluma or more of this. Royimbo rasoko fuluma range rempandise. Rema. Namuwandikira more of this. I want more of this. Yes, that was me. B2C Kiss You. Yes. Or Namuwandikira Mukwano, Lucky John, Spice Diana, Nkwateko, Lydia Jasmine. Hey. Yes. Nkwateko. Oh, yeah. Wow. Yeah. I've been so lucky to work for all these females and males in this industry. Like I was a huge fan. Right now I'm working for Enyimba, but people that I'm working with and I'm like, is this me really? They need my help, they need me to be here and it's like insane. So dream come true. Yeah, definitely. So ekintu Mungu kyeyamba mimi atamu abayinza okulaba ekintu ky'okuwandika ennyimba ne bakitunuulira mu side embi kati nga film industry yaffe muntu nganza awandika nga ate bwennyimba aba bagamba nti bw'obeera nnyo ku ky'okuwandika bagenda kutunuulira nnyo nga writer. Nenze bwe nkiraba, how is it a bad thing? How is it a bad thing? Kama yakuwa eri nsulo kitegeera. How is it a bad thing to be able to create magic? Oyinza kyo kubeera nga bakuyita angel nogana ensagala kubeera angel, you know. Ate kinawe kikutadde. Era exactly, you know. And okusinzira like omuyimbi mu mwaka ofulumya ennyimba meka nyimba nga 610 nze mu mwaka tulinga makati gago I might have written maybe 50 songs already. So kati nazifulumya ddi. So Mungu yansaasira okubeera nti abala eri oyina nsulo shina tekalira. True that. Nyingi nnyo. I've written for Gabriel K, Rita Chigozi, Ray Heavens, Sharon Payton, a lot of like upcoming artists and a lot of like that. Kenzo temunnakolako. Kenzo, I was with him in studio. Well, I was just there helping him a bit, but I haven't like really written a full song for him yet. Yes. Nenga yali akuyiseeko ne mu notekamu. To vibing, yes. Yimba kiro yakuyita nga akola. No, it has been very recent when I met
I've met him a long time ago. We were supposed to work actually in the year 2020. Corona ngatana bakujao. Nebitabu come. Bebe Cool. Bebe Cool, yeah, we are working, but there are songs that are not yet out. Bebe Cool, I'm working for Lilian Babazi. Jackie Chandru has reached out. Juliana. No, I haven't yet had the chance to work with you. Would have loved. Yes, I mean, anybody. You have their special song in your library. Ngogama kano banange Juliana najja wenka muwera. Mulimu obuyimba buwandika nogaba neetaaga omuyimbi. Nga bikoka. Shagera. Man, olaba shina ekintu kye bayita okuwandiika kitone naye owandiika oluyimba. You're one of those few girls we have in the industry that sit down ne bakwata pen ne bawandiika omunalo oluyimba ku radio, and you rarely come out or taking ownership nti bananga oluyimba olwemuwulira nze unless nga bakubuuziza why. In the end, awatala bane kintu ky'okuwandiika nti bagana ne batunulira omuwandiisi ng'ono omuntu yekka awandiikira abayimbi abalala. Naye ku percentage y'abayimbi bonna abayimba right now ddala abakazi oyinza osanga nga ku bayimbi 2 kuliko ng'omu abeera nti nezize zaayimba yaziwandiika. So of course kyama nnyo okubeera nti osobola okuwandiika even a song in the first place ne oba tosobola kuwandiikira balala. Kati nze kifuula nze ow'enjawulo oba a writer like me oba songwriter abali commercial ab'enjawulo ku muntu omulala tugambe nga Nava Gray yeewandiikira ennyimba ze omuntu ku bayimbi bemmanyi. Cindy Sanyu ebiseera ebisinga yeewandiikira ennyimba ze from what I know. Yes, so abantu ngabo basobola okuwandika oluyimba but they are not commercial songwriters. Kwata basobola kuwandika nnyimba nnyingi or multiple hits mu bungi okitegeera kyenjawulo ffe kyetulina nti abayimbi abasinga era tebeewandikira. So in the first place n'omuntu yennyini asobola okuwandika just oluyimba olumu olure naye alina okubeera nga aweewa flowers ze. And then when you come to people like me, Dr. Brain, yes, Oman Rafiki, Andre, all those other people, Final, Alvin Keys, so and Bamalayo Banji, nange industry nakagitandikamu myaka ngesatu kuva 2019. Oh, I'm working with Waiki so much. I'm consulting at his studio, so we're working a lot. Yeah, music ajja kufuluma maasawo. Tulabye abayimbi on a global market. Abayimbi nga banneyo bawandiika ate batunda n'ennyimba. Tulabye abayimbi nga Lionel Richie bawandiika batunda n'ennyimba. Naye ne basigala nga ate fan base yayo bagigabanya. Nti abamwagalanga muyimbi bamwagala. Abamwagalanga writer bamwagala. Shina Skies ayimba awandiika. Don't you think at one point tugenda tuuka tulabe nga Shina Skies bw'abagikubye n'agikuba n'ayitamu Shina ayinza okugamba kati sikyawandiikira abayimbi kati ngenda byeyimbira. Ekintu ekyo of course obeerawo awo n'okirowoozaako. We are all just human and bw'okola ekintu ekyo kyonna oba oyagala okiganyulwemu. So since ne mu bubi nti oyinza okuwa omuntu oluyimba n'ogamba bamba nti nze singa naluyimba bikimba oba ndekerawo okuwandiikira abayimbi. I don't think so. For as long as Mukama akyampadde ati ono nga nkyasobola okukola ate nga ne bali bampa kyemba njagala mu kaseera ako or the respect or the money or the payment that I need, sina nsonga lwaki mba sibayambako ku muziki gwabwe. Nze nina abantu bangi benyambako ne like ddala abayimbi abatoye kuba mbagaliza omuziki ate nze ngulina kinzijjako okuba nti nawe nkuyambako oluyimba oluveeyo nga lulungi. Because I think kino just kiba generational nga bwolaba nti wabawo kaseera nga reggae yakuba nabawo kaseera nga afrobeats yakuba kitegeera bikyuka bukyusi naffe abawandiisi nakaseera wobeera nga gwamanya ekiriko nga tachiyo yeriko okitegeera. So in this moment right now I am willing to help artists with their art because in the end music wabe wafuluma tetulwanagana wano waffe mu Uganda twagala kuba eri twagala representinga Uganda. So era nze bwe nfuna omukisa gonna okuwandikira muyimbi yenna kabe Rema kabe Shiba kabani nkola ekisinga kye nandiyeko. Shiba nali muwandikiddeko that collab with You Lied with Joanita Zakarison. Yeah, Joanita approaching her, yes, to do the song, and she did it with Shiba. Tulabye abayimbi nga tebawa credit naddala mu abawawandiikira. Totulako wansi awo n'ogamba kati olunaku lwayo mbisazizaamu ngenda tandika okwekolera ebintu byange cause creditation yeeyo n'obalaba ku TV nga bamubuuza who wrote the song naga oh my god I did it nze nakikoze oluyimba luno naluwandiise bulungi nnyo. But then has it ever happened to you? Yeah, I mean,
me enyimba zange zimu nteka mu logo so oba uliddemu SKIES mabega Oluyimba nga lugwa olwongomanya Shina Skies ya Luwandika ne kati mu nyimba ezimu amu tobatekema amu na butabakalubiriza kitegera because as artists tuina egos so olusi nkitegera bwe babanga tebagala kushoutinga out kugamba nti Shina yampandikira kayimba kano oba gundi yakankolera olusi tebagala nateka mu logo yo nkitegera because it comes from a place of ego which is not always a bad place it's just a place of butera bisa which is bwanga botyo bokirabye nkitegeera nenga kuba kukanya bwemanga mwakanya n'omuwandiisi nagamba ogenda kunshoutinga out oba ogenda kuteekamu erinnya lyange then nkikole bwemanga mutemwakikanya koze nkiri okay nze obuzibu enkifunamu just kumenya agreement yo na muntu ono gwe wakola naye because this person is sharing their art with you the producer, the guitarist, the writer, anybody azena bako chayongera mu Luyimba ro kwa so akikola we kanange kenyini so akikola nzeka ba producer bo banyamba nnyo era baba kubanga tebali wanange sanga byempandika tebyandi nyomye abayimbi bano bozowandikira oba gamba ko mukole collaborations teba kuvimba mashallah bambi tebamvimba bambi mungu abaddansa asidde nze nakola beziwera nenga mu buto bwange kolabo zange zonna babadde bansaba busabi ate nga bayimbi bamanya banene okunsingako ku level gye mbaddeko nze mu kaseera nenga bebadde bansaba ate ne banjirawo omubiri mu kolabo zange kuva gye nakola ne Navio nakola actually my first collab was with Biniganta Kulususu. Yes, and he was very Kantok City boss. Yeah, he was very, very good to me. I know answer but to take him. Remember Rakabi can't take him. Navio. Gravity omutuju chiche ganye. Gravity still answer but nanga batukole. My recent song with Just the Wendy. Ogo mkisami munga badago mpada bembi tebanvimbye they like me banji naba na collabos nabo bona abasinga benkoledde bwe malo muwandikira bansaba bani tukole vibe banunja nga tukole so asinga nyingi zend recordings zetana na fulumya I have a song with Spice Diana I have a song with who else I have a song with Rabadaba multiple songs I can't twogera ku Luyimba Remwina of late ne just study mwino lima no just study I am here for love I'm here for kayimba kamanyi nyako kanyumira nnyo ndaba abana ku TikTok nga bakadigida. Tell us the story but before we go on the story njagala nnyo chorus I'm here for love but then otubuli how you made your study we wale kujiita chorus like a kapati ke kasingo kwata George for me I wrote it as a verse I am here for love, I am here for you, I am here for life, yeah, you know, just kweweri muntu omugambe nti wendi I am here. So nalina fulumya and we say just love. I was just releasing a single. So tucheyongerayo. So bado tunyumiza how you guys met up with Just Steady. Awuli Oluyimba ku TikTok. Awuli Oluyimba ku TikTok and sindikira ka message okwo nyini ku TikTok. Gamba I love this song. So we Watekayo party TikTok. Edako kakatandika I am here for love, I am here for you. Yes. So kati nasindika message we exchange numbers, we talk. We meet and we start like now like how do we do it, how do we record it, what do we do next. Oluyimba nalukoyera ku Mpaka Records ewa Waikibenda. So we go there and ateka mu verse he changed it like no leader verses zange twatu some melodies so it was very exciting the whole thing. Yes. Wow. So George yagamba nti tukole yagamba tukole and he loves the song so much it's exciting omanyi olusokola collabo n'omuyimbi abimbi abasinga osasula collabo which is how it is because omuntu abazimbye brand ye abasana osasula so omusasula olusokola collabo naye ate nata promoting na Luyimba ro ate ngo osasudde but for me I'm lucky that he asked me and he's also so in love with the song that he's promoting it a lot, so I'm excited about that. What are your goals this year? My goals are as ever to like I feel like I have a message. That is why I sing. So abantu abamanyi mbulamu bwange obuli personal siri muntu wa bigambo bingi. Maybe I don't know how to express myself so much in conversation, but in music I feel like I can stamp my feelings and put them somewhere and express them exactly how I feel them. So
like your goals? Yeah, my goals. So my goal as ever is to like express myself within this music because chimanyi sigenda bera wano luberera kana kaseera kendiwo ebintu byempitamu ebintu byenfiiringa ndi wa mukisa okuba nti mbiteeka mu buyimba ne mu bukoka ne mu buwoomera kinjagala osigala nga nkola so singa Mungu abannyambye ne kigaziwa nti right now kikubira Uganda ne kigejja ne kikubira mu Africa ne kikubira worldwide is the ultimate goal and that can happen anytime anywhere so sinza kitekako banga tawa myaka emeka nenga right now nkyagala newe kijje nkyandi ready. Do you think of widening your writing skills beyond borders? Mwenye natanga okuwandika mu 2019 ekyatandisa okutunda ennyimba wadde ordinary na ati nga mulina nga mpandika ennyimba zange zeneyimbira ekyatandisa okuzitunza okuziwa abalala naye neetaaga ssente manyi music wa bei ate nze ndi muyimbi eyeseekamu ssente yange bw'olaba Oluyimba lwa Shina Skies manya video yagisasulidde buli kimu ekiri omwo yakisasulidde yalutuusiza ku TV mu maanyi ge okitegeera it's very stressing and it's very financially you know kyetaaga nnyo ssente so natandika kuwandika ennyimba kusobola kufuna ssente singa mba ntuse mu kaseera nga nina ssente ezimala nze okukola ati wange nga bwe mwagala nkola video zange nga bwe nzaagala nzipromotinga ne zituuka bwe nzaagala nyinza okuba nga sina nnyo nsonga entunza nnyimba zange kuba mu kutunda oluyimba si nti mba sirwagala si nti wamba sagala duyimba ndutunda because right now no way to have so maybe masawo nyinza okukendeezaako nentunda Gulembadde abantu n'oluyimba sigenda duyimba bulungi Juliana kaluyimbe luno sigenda duyimba bulungi gundi kaluyimbe naye sijja I don't think I'd be a lot more commercial like I am right now. Yes. Boyogerako n'abasajja nga badda band bokoze nabo. Don't you think industry katika ngamenge Rwanda, Tanzania, Kenya, do you think of okwongera okugaziyaako gundi yo? Mukama wawakirese sikigaana because now I'm in conversations with Chicken out twogera but Ben twogera and even their management so yes my wings are flying higher Mungu mukisa kati like that opportunity to go to Tanzania and work with the band on his album tosobola jigana ne Chike singa bakubide wo mu Nigeria no mu America wo mu Canada tosobola chigana cause ati omulina ogenda no chikola okuba mukisa tamanyi we gutandikira mizo kwanga utandikidde kugenda mu America kubera ko go wandikira ate no kubire akayimbako so anytime kyona Mungu kyaba kutereddewo kasa kibanga nga kubo dungi mbandi twala waliwo abaana abavubuka abato abaana tubajja ne bambuuza Alan mpulya mulini na skill ewandika mpulya mulini na skill eyimba naye nga bwogambye nti music wa bei omwana asotandika nga awandika nafuna ssente eziteeka music we oluyimba olutuusa otya ku muyimbi bannaye basaba batya omuyimbi nti nyimbira ku luyimba luno muzitwalayo mutya bw'omala owandika kuba eri omwana najja n'olupapula n'agamba oluyimba luno sobola mpeerako Spice Diana bambi n'omutunulira n'omusaasira but nnyonnyola omwana how it's done and how the approach erina kuba etya kuba star. So oluyimba toluwandika buwandisi ku lupapula ezo bazita lyrics oluyimba comprising lyrics ne melodies so lyrics bye bigambo melodies ye nyimba ye rhyming gyoteekako ku bigambo ebyo so olina oduyimba nga bwe lulina okuyimbibwa nogenda mu studio nosasula producer n'akuba engoma n'oluyimba ng'olwo oluyimba lugenda ofulumya ne mu kifo ky'oddufulumya n'olutwalira omuyimbi olwo n'aluwulira bw'alusiima n'aluzza mu ddoboozi lye n'alurevoicing confidence kati gwe kina wafuna otya confidence ku muyimbi eyasooka ekyo confidence muyimbi kigwe wasooka otwalira oluyimba actually nze kuba naye natandikadde okuyimba so nali already nina connections zange nina bamanyimanyimu kuba natandikira mu kuyimba naye na lebo yange GMG mwe natandikira so nali wanne siimu awo nali nkozewo akayimba ne rabadaba so bwe namala okayimba nesinagamba ng'owandika bulungi ojje nga wano nkole ki nkuwe session okole ki tuwandika obuyimba omwona abuyimba obulala tunaabutunda so nesimu yeyanfuniranga abantu yeyanfunira Rema yeyanfunira so for me that how I got the connection to bayimbi bana abanene naye mu ngeri endala singa batofunye muntu akuintroducinzeeyo baba ne namba zaabwe ku zi Instagram ku bicheza ba manager osobola okubirako manager n'omwereza ka demo n'omugamba ndi mwanisi wa nyimba uliramu tomanya anytime ushagera yizo obutekiririza n'ogamba ne Rema nayimba kayimba kange Shiba nayimba kayimba kange no
ne bali bakugobyeko nawe omuyimbi yali akugobyeko nakugobesa oluyimba lwo babugobanga kamuuliza kano tekankoledde no si vibe yange no siki nokeyimbira ate omwe ne bukubira ddala kalera abaana kakale singa nakayimba yeah but naye nze omuyimbi bwagana akayimba kange nze ate oluusi nate nfuluminya nnyo obuyimba bye baganye kwanza enyimba zange nzirabanga baana nzaagala kufa okitegeera zibamu feeling zange nyingi ziva ku mutima okitegeera so oli bwataluyimba ngamba oba nduyimbe I sing them so tekinsala either way oba oluyimbe oba toluyimbye wendi abasajja n'abakyala baliwo abasinga okwanguyira bwekijja mu kuwandiikira n'enkolagana of course abasajja yenkolagana eba nungimu like I mean anyway mostly kuba era nkolagana nnyo ne bamanager because bwetuuka ku byensasula nabiki baba basajja abasinga bamanager naye nga abayimbi mpandikira nnyo abayimbi abakazi generally because abayimbi abakazi abasinga tebamanyi kuwandiika abayimbi abasajja abasinga bewandiikira era abasinga just akuyitamu nagamba njagala kyusamu leero touch kanfunemu ku muwandiisi omulala oba kontekeremu wano vaasi konkyusizeemu n'abayimbi abakyala abasinga bawandika oluyimba kuva gye lutandise paka gye luwedde kuba tebeewandiikira wali ofunyeeko chance omuyimbi gwowandikidde oluyimba ne lukuba n'afuna hit n'akomawo n'akubira akasimu nga yakusasudde n'akubira akasimu n'agamba nti Shina mwana wa maama weebale nnyo weebalire ddala eno waginkubidde saze kuseka naye no it has never happened abayimbi balinga oba ŋŋambe ki balinga basajja omusajja nga yamaze okutestingako adduka emisinde lumanya tuyimize ku experience yo naawe nobody has come back to mtu oba nti kati nsiimye nnyo bambi oluyimba lubaeko gye lutuuse kasimu okitegeera no I mean in words there are some of them I can call friends some of them are acquaintances omanye enjawulo y'abantu awo wabawo omuntu nti mukolagana muli mirimu gye gimu naye nga si mukwano gwo nti mujja kubirigana obusimu biki akubira lwa business lwakwetaaze nti jangu onkolere kino okitegeera abasinga ye level gye tulimu so n'okwebaza tekuliiwo balage sikibeerako nnyo kuba nze nkimanyi nange nganze nina ekkubo lyange gye ŋŋenda ne mu buno obutono bwe batampadde waabwe bampadde nina ekirina ate kijja ekyange ko kati wano kubanga mukama gamba nti ogira olya ku mmere ya gundi nga bwendeeta eyiyo okitegeera otesitingako katono tolina kukkuta eyejja so kati ndyokke ne wemba siri mukkufu oli mumativu n'engeri ennyimba zo oba n'engeri abayimbi gye bagenda ku maradio ne TV engeri gyoweewamu credit kuwakawo and it's integrity gwobeera ng'osobola okuba nga oli muyimbi a creator n'ogenda ku TV aba ku radio n'ogamba n'oluyimba nze naluwandiika abanze nalukola nakola kino ekintu anything ne bwe kitaba ku luyimba naye oba firimu oba ki ng'osobola okugenda n'ogamba nti nze nakola ekintu kino nga tewakikola then kiri eri gwe ne mukamawo kuba okimanyi si kituufu n'omuntu eyakikola ekyakimanyi si kituufu so I think kirina kubeera muntu ku muntu kwebuulirira kuba nze nakowa okunyigira abantu so even when they do it I'm like I'm going ahead abaana bagamba nti kati oyimba owandiika bulungi mubaseera abaana abato omwana ajja n'ekyabiri kye nga tasobola yitawo Shina oluyimba lutandikiramu ssente nga mmeka oluyimba buli omu awandiikira ssente za njawulo kati nga Shina namagembe Shina oyinza omuwaayo $1,000 mu kaseera kano right now wetwogerera 3 million 3.5 makati gezo kale oyimba lutandikira kakadde n'okutuuka mu bukadde nga 6 makati awo abawandiisi bonna obo babalira ng'ompeereddeko ki luyimba lwonna lulamba andi omaikanguyire ensonga lwaki omuwandiisi w'oluyimba y'omu ku bantu abawandiisiza okufuna ssente nnyingi omuntu akola video script tasobola gikola nga tawuliriza bigambo byange ne wona mukubire ngoma nga yenkana kibwa tawulira bigambo byange tagenda funa script erimu muggundu okitegeera byonna byoyimba byogenda okuyimirira ku stage okole omuntu agenda kujja ku stage ayimbire edakiika 2 babwe milioni 2 ku nyimba zatawandika neze ngenda kujja creating ekiva mu bwongo nsano sasura okitegeera so right now and even that tekuba kusasula nti omuntu osasuddwa oluyimba lwo luweddeyo that is a daily fee kujja kukolera
okusasulako omuwandiisi kusigalawo obulamu bwe bwonna. Oluyimba lusigala right za muwandiisi. So omuyimbi w'oluyimba afuna ssente wano ng'oluyimba lwakafuluma luperforminga alukola ki. But rights zisigala za muwandiisi. Because in the end, the owner of the song, ye yalu creating, ye yalu wandika. So in perpetuity, ebanga lyonna paka the last owner, miaka atano nga afudde, lusigala lwa muwandisi yalina sigala nga afuna ssente ezo. Lwakwanga ne waffe naye nga bwe kiri. But badala, no, like I'm vocal about the pains of a songwriter, and sometimes people will say that I'm bitter. No, I'm not. Ensonga yange eri nti nze nakatanga okuwandika mu 2019, but there are people ababadde bawandika kuva like 2016 20 biki okitegeera nenga tebalaga value ya kiki bakoledde ggwanga lino na music ono bw'obanga at least bagenda kumanya nti erinnya ligenda kuba ly'amaanyi nnyo mu mataala beera ng'oli bulungi ng'oli mugagga ne byonna tebigenda gaana ate nga gwa creatinga nze obuzi bwokka bwe nkirinamu because tewali akolerera bwereere and tekikoma ku songwriter wabula ne ba producer. Kwa songwriter tasobola kukola producer watali era nga songwriter bwafuna ne producer bwalina okufuna kuba ne producer ne bamulaba nga songwriter awandiise music that music yam creatinze buli lwalaba bandi ng'ekuba music gwekubye si yam creatinze waliwo yakola melodies ezo ye producer. Ebintu bino betulaba wabisoma music wayiga muyige wava mu ssomero n'otandika okukola ebintu byo. How did you start? Nze nasoma, I have a degree, a Bachelor of Science in Computer Science. Nasomerera music namwagala bwagazi kuva buto. Kitone. Ekitone n'ebitabo ki ekisinga? Kitone. Kuba ekyo kikuvuga buvuzi naturally. Kyogamba kino osobola okubeerawo ng'obwavu bukuluma n'ogamba kankebere mu buyimba buno na 50 bwe nnina wano n'ojjamu kamu n'ofuna omulimu gogamba wayi mpaya akakadde ako kaga kayimba era ultimately obulungi bwetulina nti olina lwoganira ennyimba zono gamba nze sene sijja zikwata naye we bukuluma bulungi obwavuga bampeeyo atano ago kanjira nfuna kyendya okitegeera naye nga we are creators who like wate buli mwaba yakole banga ye wanakoma Silver Kyagulanyi ayinza kuba mu kaseera kano takyawandika nnyimba nga bwe yali awandika luli naye ino sigala nga afuna mu nnyimba ze okitegeera so ye embeera gye twanadde twetuusaako mu kaseera kano producer n'abaakoma okukoledda besitamanyi mannya naye basigala nga bakyafuna mu music waabwe. Akwagala singa omuntu aba yagadde mukole waaka owenjawulo nkimanyi bangi batulaba okuva mu America okuva e UK okuva wa ne wane Uganda akwagala namba gye tusobola omuwa ne tugamba nti bannange ayagala shina oba yagala performing oba yagala kuwandiikire enamba 0704102520 bamuyita Jim, he's my agent. So oba osobola mutukira wandika ennyimba za bandi sina kyesitawandika mpandika reggae mpandika R&B wandikiddeko muyimbi wa bandi yenna nalina akayimba ke nawandika naye tekafuluma kali ka Spice Dana na muyimbi kye owa banda namuyita Maureen. Yes. Wali wonsanga maka muri nantume. Mbikolanga nawe. Tekafuluma. But me, I exercise myself in everything that is music. Bochintera wawo nchivibinga koze nyimbe zitwasoka okuwuliriza nga tukyali bato ddala myaka giri. Nga tunabatandika kuyiza bano ba Blue 3 baliri and basindi nga music kuchuka. Twawuliza nnyo music wa band. So I feel like oyo na art mwandi. Manye kintu kino ky'okuwandika ngenda ndabanga it's a source of like where you grew from. Abakuza biki byoyiseemu mu life because tosobola kuwandika ku kintu kyotayiseemu you have to get it from somewhere obeko wokidairinga nze ndi mwana abeera Kawempe Republic kitegeera. I feel like that place has so much talent and I want to like give some of my props to me being from Kawempe. I feel like it gives me some diversity within my writing. Yes. Do you feel like ennyimba zino zozo wandyetaaza okubanga mu maaso eyo ogenda ku copywritinga buli luyimba lwali owandiise osobola okubanga ozifunako? Nze sirina any agreement egaba rights zange na muyimbi and etteeka likuuma omuwandiisi nti ne bw'oba towandiise gundi contract na muntu omuntu eyakreating oluyimba olwo yasigala owning nga yategeera by law. So of course etteeka bwe litererera sente zaffe zirina otuweebwa era nzisuubira nti
wano mukasera ogumano gama zona zofunyeyo zibanga za transport. When you go to a studio omwandisi nali eyo bogenda nga mu studio no wandikira omuyimbi sente za kwa mukasera ako is your fee okubeera nti oze mu studio no mukolera. Your actual payment comes after, and it should come after, from the caller tunes, from bichi you know kusigala ngofuna ko percentage eyo. So yes, I'll copyright all my music, and they are I am registered with UPRS and all that. I have BMI. It's an online PRO, efuna sente z'abawandiisi. Yes. So yeah. Chiche wakasinza okufunamu bukyanga otandika okuwandika n'okuyimba all together. Kyenyinza okugamba kyensinza okufunamu kwe kuba nti neebezezaawo ng'omuyimbi nga brand Shina Skies. Maze kuva 2019 guno mwaka tuli myaka ena guno gwa kutaano ne managinga. Omanyi kitegeeza ekyo? Omanyi kitegeeza nti n'abayimbi abasajja kibalema nekolera ebintu byange Shina. Nyinza okuba nga siri ku pace yemu n'abayimbi abali mu label z'amaanyi because of the sheer amount of money ze bafuna oba ze basobola teeka nze zisasobola teekamu, naye nsobodde okwebezaawo ng'omuntu ng'omuyimbi nga nanange wendi kitegeera ne promoting ntekamu ka video kange nkola biki. So I'm thankful nti nsobodde okuba nga sente era nzija music nenzizza mu music, so kinyambye nnyo. What's that worst day in your career? Consecutively. I will not say the names of the artists because I don't want to say anything bad about anyone. Inakolera abayimbi banene babiri omu olunaku olwasooka nkulaga nakola olunaku lulamba saavayo wadde n'ekikumi ne transport tebamumpa. Ng'oli wano Shina Skies. As big as you are. Mu bukulu bwange emyaka gyange emikulu tebampa wadde n'ekikumi. Nekinziramu olunaku olwaddako olwokubiri ku studio endala n'omuyimbi omulala naye nga munene nga bw'okiwulira. Bonna basajja bakazi. Bombi bakazi. Ne sitafuna wadde n'ekikumi. Nawulira nga ngaba ne baamala ne bakusasula. Baamala ne batansasula. Baamala ne bakusasula, baamala ne bakola ne batansasula. Ebyo biri mu industry tubigumira. Muyimbi ki yali akwadde kale we shall not mention names, but muyimbi ki gw'ogamba nti oyo blood bwampita nga ayina kyayagala nzirukirawo kubanga ebintu byonna abikola. My friend Naville wankumusala muzannyo. Abasigadde twali bubi okujjako Naville. Abasigadde mwali banaku. Twali banaku. Era tukyabwolesa ennaku zino. So Naville ye muyimbi abasinga bonna bakaabamu. Bajja balala naye kati oyo gwe mentioninzeeko. Mbakushuwa osmayiringira nawo. Kasakubira Shina. Kwagala. Wamusanyufu. Manyira bwe mugamba 5. Wamusanyufu. Shina nga tumaliriza. Tujja kukwatagana olunaku olulala nga obudde bungi nnyo. Nga tumaliriza. Biki by'oyagala okutuukako omwaka guno and biki by'opromisinga abavubuka n'abantu abakwagala? Kyenjagala otuukako nze nga mu art wange njagala kukyusa engeri gyemu expressinga. Manyi bwe mpandika oluyimba mba ndaba ne video yalwo. Kati oluusi tuwandika ennyimba ezinyuma mu kaseera kano nga just za kuzirinamu buzinizi, naye negomba nnyo ati nga waba abasajja ba Haman basudde ba Paul Kafero nti yali wa story, yali wa film. So mu bimu byenjagala otuukako kwe kukola more songs ezirina story, ezirina theme, ezirina byezogera, byezibulirira nnyo mu mwaka guno. I think it's something that is exciting. Yes. Wow. Oyinayo omwana? Sinnaba kwetuuka, mbadde nkyali. Wadde okyali. Even Nina Rose Namuwandikira. Yeah, I have written for Nina Rose 2 songs. I think she has released one. But it's Oliwange. It's a collab with Brian Famous. Yes. Kale. I've written for pretty much every artist except for one of my favorite artists, Winnie Nwaji. I'm looking at you. She's the sexiest and she has a crazy voice. And yes, we have talked. Management yekyabiganye. No, I think maybe just timing. But yeah, she's a great female. I feel like netaaga okufunayo ko vibe yo ne azawe.
mulabika okukuba ekintu ekirungi. Yeah, she's a very talented woman. She's doing very good, yes. Kale siibula abatulaba tuve wano. Kale bannaye manya mpita Shina Skies n'amagembe mu following ku mikutu gyange gyonna egy'emitimbagano obuyimba ngenda sigala mbubawa ekimu ku nsonga ezinkozesa ennyimba kubeera nti mu buli feeling gy'obaamu oba nnaku oba ssanyu olina gw'omisinga olina gw'oyagala kugamba nga kakayimba nakakuteerawo, so I try kubeera nga mpandi ebintu ebyenjawulo kansubire mu binyumirwa. Yeah, Shina Skies original. Nze njagala owandikire papa Oluyimba. Bannaye kiba kyanjawulo ate ekyo bamisa kisemakula kiba kyanjawulo nnyo mba ngenda dumalako bbanga ki mba manjagala nkola ekisinga okuba ekyamaanyi manjagala neddeddemu nkakase nti papa mukoledde. olikoze ni mani Daddy Andre? Yes, actually, yeah, I have a song with Daddy Andre, Tomato Juice. Yes. Rafuluma da. Yeah. Yeah. Tuyanze Kale nange neyanziza okuncha. Oli muwombeefu nnyo, oli mwana wa mpisa. Mashallah. Mwana wa buwala. Mwana wa buwala ndi mwana wa Buganda ndi mwana wa Busiraamu, so tezinza kumbuuka empisa. Okay. Kale kemwe badeko bulungi okubanga ensonga zino tuzigusa bulungi. Tubali National Skies. She's a very 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 good vocalist, atengera songwriter. Muyimbi mulungi nnyo, awandiika bulungi. So goba owuliranga maybe kiganye. Oyinza okuba weewandikidde nga biganye naye eri abaana abalina peni mwana wa maama nga lisi ebaako ne weekussa. Kizibu nnyo kino owandika oluyimba naye totabaako weerukussa. But otherwise njagala okuba nga ate mmaliriza show yaffe y'olunaku olwaliro nga ntumira mukwano gwange wali ku Eastgate Abu Dhabi kojja nkutumiddeko nnyo bulungi nnyo. Wali edde Dubai ntumidde ku Mpombo African Restaurant, waliwo Hajati, waliwo Hassani n'abasajja bange Kimu nkutumiddeko nnyawe Dubai. Promoter Cuts Promotions nkutumiddeko Vibes UG nawe nkutumiddeko nnyawe Dubai. Urban Vibes nawe nkutumiddeko. Naye Urban Vibes kyusaamu ebintu okola ebintu bya zaaka naye kyusaamu bi original. Kale njagala okuba nga ate